awo mwami wange nakwata essimu n'agamba iyo nimyota n'omusomesa jjukira baasomerako kyusa bamumanyi nga bamuweereza hi when are you coming to see me nga beefudde nze sozi ne bamuweereza ne bamugamba amunkyebando nga bo alowooza nze n'agamba naye I want to confirm kosa voice note kati nze nadde siinaamu kiri kale nga imwagalanga nti kale nga oba nkugamba kigwengeri gy'owulira ewa Mr. Dean nga wempulira waba takubangako Mr. Dean n'agamba we're going to spend the whole night with you anti bamugambe nti bagenda beera ennaku 3 my mom is kale tagenda beera waka bannayaze nayingira nangamba kikakasa noli safe ade akayingira ne bavaayo ekyo mbamubidde ekyo musimu ne bamugamba tugenda essomero ebintu by'omwana waffe mubiweereze n'agamba temugenda ku poliisi musiru agenda vaayo naye omulimu tagenda sigaza kuba bakubidde ani pasita ekyemu ne bamuweeredde okusana okudda ku hillside ngenda vaayo naye Dean yaneewunyisizza bannange naye mbadde sikimwagaliza kale mukama ansomyemu katono naye manyi byakwogera naye bayinza omumuggyayo engeri gyadde takikoze yadde akayingira kuba kati abo babeera bamuvunaana gwa trespassing tebamuvunaana defilement so ekyo babidde nagamba tebituuka ku poliisi naye kale lwakwasiize nze sinze yabadde amuweereza n'omusajja baneeno be bamuweereza meseji era ne bamutwala ne ku poliisi tetunnabasalawo naye ngaera tambuza akatambi kano katuuke ku bazadde b'ono omwana wabula ng'ateera akatambi kaneeno naawe kwongereyo okaweeko omuntu oyo gw'omanyi nti ayina abaana naawe ateekateeka okubeera n'abaana mu nsi muneeno akatambi kano katereke bulungi mwannyinaze tekakubulako kubanga sigenda kuddamu kukola katambi kalala kafaanana kano kyenva nkugamba nti kano kennyini kuoba otereka oli kajjayo mu biseera eyo omwana ono ali mu vidiyo yange eno ono omwana musege oguwedde emirimu omwana eyatandika okwegatta edda nga mwana muto omwana amanyi ebintu by'abasajja nga tannatuuka omwana eyatandika edda ebintu by'okumanya obuwoomi obuli mu kwegatta era nga teri lunaku lwonna bazadde b'ono omwana gye muyina kusuubira nti omwana ono asobola okubeeramu omulamwa ku myaka gino gy'aliko bw'abanga gino emyaka gy'aliko ng'asimbukira mu bantu bakulu abamusinga emyaka kiba kitegeeza ono omwana yakulakula dda ekikolwa omusomesa kye yakoze tugenda kukivumirira nti abasomesa bayitirizza okwegatta ku baana b'abendi be babaleetera okusomesa bayitirizza okulimbalimba abaana ne babalinnyisa amabaati ne babalinnyisa obusolya ne babalinnyisa amakalina ne babagaziya amagulu babakoze embuto babagisizzaamu embuto teekako basiiga obulwadde ekyo tukivumirira era nga sikiwagira naye mu abazadde bennyini mukoze kyamaanyi nnyo okuyingiza abaana bammwe mu bwamalaaya kati ng'ono togenda kuŋŋamba nti ono teyalaayalaaya dda togenda kuŋŋamba nti ono aliko embuzi ono embuzi baagisalaasala dda baagigajambulagajambula dda bagitugaatuga dda bwe ziba mbuto mutandike kumwekkaanya yakajja mu mmeka ate mu abazadde mwennyini mmwe muleetera abaana bammwe okukula nga tebannaba omwana n'akula omubiri naye nga tannakula myaka omwana n'akula mangu nnyo obwongo n'amanya ebintu by'oku nsi okusinga ebintu by'alina okumanya emyaka gino mmwe muwa abaana bammwe amasimu ne batandika okulaba obutambi bw'ekiseegu ennyimba bawuliriza ba Rihanna and Beyonce ne balema okuwuliriza bannandujja ne bawulema okuwuliriza ba Winnie Magoola ne badda mu kuwuliriza ba Beyonce ne badda mu kulaba abantu beeyambula obutabo basoma magazini zabali mu bantu by'abamalaaya balaba butambi bwa kiseegu bali mu bintu bya buseegu kugenda mu kiraabu kubazzaako kwambala mini
gwe ngamba omwana ku nfaanana eno gy'afaananamu n'entendeka gy'omutendeseemu tomuwabudde gwe ng'omukazi ng'omuzadde kunnyonnyola mwana gino emyaka gy'olimu bye bino ebizibu by'osanga omulekedde obudda mu basajja n'atuuka n'okuyingiza omusajja mu nnyumba watuukira okuyingiza mu omusomesa we mu nnyumba. That means ne ku ssomero babadde nga beesisinkana ng'ono omusomesa oyinza n'okusanga nga si gwe mulundi gwe ogusoose okujja mu maka gammwe era oyinza n'okwesanga nga si gwe mulundi gwawe ogusoose okumanyagana oba okuba nga boogera ku nsonga za mukwano mwafunye bufunyi chance nti omwana ono mwamukutte lubona ng'ali mu nnyumba n'omusajja oyo naye mujja kwekanga ng'abadde amwebakangako n'eyo gye mubadde temumanyi olw'ensonga temuwa baana bammwe budde muwoza planned kids abaana ba planned kids omwana n'ayambala mini maama wooli taata wooli baganda babakulu weebali omwana asimudde mini tomugambyeko yeekubisiza ebifaananyi ebyekiseegu akoze poses ez'ekiseegu ng'olwo lwonna abalaki asikiriza basajja. Fenna tukimanyi nti egyo emyaka omwana wagituuka mu myaka 15 ebbeere lyewaga ne liyimirira ng'omutima gw'ovakedo akabina ne kasituka ng'aka Catherine kusaasira n'amera hipsi nga ezange n'akuza enviiri n'atandika okukuba obusige n'ateekako lipstick omwana oyo abeera akuze omubiri gwe guba already grown era ng'omubiri gwe guba ready waiting for a man. Kati gwe omuzadde bw'otafaayo nnyo omwana ono aba agenda kwonoonekako nga temunnaba kunenya musomesa abazadde musooke mwenenyeemu ensobi yammwe eriridda bwa mukoze ekimala eri abaana bammwe. Nze ku myaka egyo abaana gye balimu oyo gwe mukutte n'omusajja nali sinalowooza nakuba nti waliwo mbu basobola okummamba nga simanyi nako nti nno omuwala asobola okwagala omusajja nga sikimanyi nako nti nno omusajja ayagalibwa naye emyaka gino eno ffe tutumya Pretty Nicole the way she dresses up yakamala dumazi P7 ayambalanga ba Lydia Jasmine omwana ebifaananyi byekuba byonna byesisitaza omwana kati mbuulira oyo alimanya ddi obulungi bw'okubeera omuwala ateegabagaba anaamanya ddi obulungi bw'okuyitibwa omukyala mu bbanga lyanaakuliramu okwenkananga ffe nga bamutaagudde be bangi wana abazadde we tubagamba muddeyo ku nnono mutuuze abaana bammwe mubabuulirire mukume ebyoto abaana bammwe mubatuuze mubabuulirire obulungi bw'okubeera omukyala mubakumeekume we mutaakola ekyo bagenda babaliira yenze shira adi